gagammwe bayitirivu muteekateeka okukola emikolo naye abataagala mikolo egyo gibeerewo bali awo nammwe babalaba babeetooloola dda abamu baŋŋanda zammwe abalaba mikwano gyammwe kale kwegamba abantu abatabaagaliza babali kumpi akatambi kolaba kaneeno omukyalo oyo baakoze omukolo mbaga yaabwe yabadde nnungi nnyo okukamala naye okimanyi ng'abako abazze okunona omukyala mu maka babadde baakatuuka ne babagamba bafune we bapaakinga omukolo gusobole okugenda mu maaso enkuba gye yavudde teri yategedde enkuba yatonyedde seconds 5 ng'etonnya mu kifo kimu ewali embaga omanyi okuba ng'ekyalo ewala wonna wonna wakalu ng'ewala wonna wonna wakalu naye ng'enkuba ey'amaanyi etonnyawo n'okawuka mu maka ewali embaga wokka agamazzi ge mulaba omukolo bwe guto bwe gwabadde taata w'omuwala yabaddewo baganda b'omuwala babaddewo abako batuuse ebintu byayonoonese keeki y'omukolo yiyo yonna yonna ebulidde mu mazzi emmere amazzi gagigenzeemu gonna gonna mukoka obutebe babadde batimbye obulungi bonna bonna bwabulidde mu mazzi tenti eyabadde ennungi okukamala eya white byonna byonna ne bisaanawo mu mazzi mu kire ky'enkuba eki ekitonyedde seconds 5 kati mu butuufu lino bwe litaba ddogo kiki gwe temulaba nti lino ddogo lyennyininyini liri bayita eddogo kabisa omukyalo ono agamba nti enkuba ewala teyatonya na kutonya wabula mukoka yali waabwe mu nnyumba ewaka waka mu lujja nga we wali mukoka amataba ne galooka gagira gati ne gafuladinga ne gonona buli kimu naye nga wala wonna wali bulungi kakati abantu abeeteeseteese okusaanyaawo essanyu lyo bayitirivu bakulaba ky'olina okukola ekintu eki kwesabira na kunywerera ku Mukama Katonda abantu baliyo naye nga tebaagala okola mukolo oluusi asobola okuba nga muntu wo wa famire oba sengaawo oba maama wo muto oba muganda wo oba ani ng'alabira ddala ekintu ky'olimu yalina okukibaamu oba mwana we yalina okukibaamu kankutuuseeko ebigambo by'omukyalo ono mwewulirireko mu bigambo bye ng'abitunyumiza alutuviira ku ntono vidiyo nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo abako bajja ssaawa 8 ne babalagirira we yatupaaka ne bafuluma mu mmotoka this last kwetereza Daffy sitya gwe nkya Katonda ekire ky'enkuba kyajja ekyo ne kikwata we twali wokka Daffy enkuba yayiika mu second ezo the entire place was flooded. You know when it rains it's droplets. Naye imagine amazzi nga gali mu baafu n'ogayuwa bwoti. That is how it was raining. Daffy the entire place flooded. Seppichi yenve y'ennyama abafumbi bagenda okurealizinga what's going on babikke nga seppichi y'ennyama ejjudde nga amazzi supu ng'ebyoto byazikidde ddo nga temuli muliro nga floodinze anyumiza. You heard of the boy yava waggulu n'agwa? You've heard of accidents? Yes. Last year we lost Kim, bali bagenda Luweero, Kim yafiira on spot ku motoka ya Diko. The other year there is a decorator, she's called I think Yudaya Mwikotorio. The husband was driving the truck, he died on spot. Yudaya n'abeera e Mulago for months. So ebizibu by'aba clients bitu affecting nga ba service providers. Senga wala alayira nti tojja kukola mukolo guno ayinza obutakwatako gwe direct n'akwata ku feba service provider. Olaba nze bwenfa as collateral damage for something that I don't even know. So that is why I took it personal, because it involves me. It involves me. Omugole wange kastampo omukolo like this olutalo tululwana abo babiri. I will pray, I will fast, neko ground. You know the Bible tells us faith without action is dead. To mulokole tobeere eyo n'ogamba mbo nasabye everything is going to be fine nedda olimba. Olutalo lugenda mu maaso paka wano
ku site paka mukolo kugwa ogenda kulekawo entebe y'omuko bagiteekemu eddagala naye nga wasabye. What are you going to do? Omugole bamukwekeko gomesi bagisale ensali. What are you going to do? Wow. As munne ayimirira naye you have to stand n'ogamba nti kati olugoye luno lubuze engatto z'omugole zibuze nkoze ntya linnya boda go to the next trading center funa engatto gy'ofuna ogireeta. Kakati ndowooza omukyala mumwewuliriddeko bulungi nnyo. Ebintu bino ozannya n'okuzannya mulimu enkuba esobola okujja ng'ebadde tetonnya. Mu butuufu n'otegeka omukolo gwo mu musana pereketyanga enkuba teri. Ne ku lunaku olw'embaga oba ku lunaku olw'omukolo enkuba gy'eva tomanyaayo. Enkuba gy'eva tomanyaayo ate mugimanyi enkuba bw'ejja buli kimu kyonooneka. Enkuba bagiyita nattabula. Kale ate mulimu zino enkuba ensindike ne bannanga abantu balina emitima emibi. Imagine oli naabula ekyokukukolera n'asalawo akakkane ku mukolo gwo gw'aba atonyesaamu enkuba gwonoona essanyu lyo life nga takwagaliza kuba na ssanyu ku nsi ya Katonda eno. Beba abantu Abannayuganda bo babeerawo okukyankalanya na kusattulula. Abamu baŋŋanda mukola emikolo naye nga mulimu baganda bammwe ababalaba obubi. Mukola emikolo naye nga mulimu bassenga bammwe ababatunuuliza ebiisa ebibi. Mukola emikolo naye nga mulimu omuntu oyo mukwano gwo ng'alabira ddala omuyiseeko nnyo. N'agamba tekajja kweyagala nga nze sinnaba tekajja omukolo gwabwe kangutonyeseemu enkuba eri nnamaziina eyonoone buli kimu. Omanyi kyo kitegeeza okuba nti enkuba egenda etonye naye ng'etonnya wammwe wokka mu nnyumba. Abantu balogo. Omanyi kyo kitegeeza okuba nti enkuba esobola okutonnya naye ate neetonnya mu luggya lwammwe mwokka ewala nebanga ate tetonnya eyo. Ozannya n'okuzannya n'ensi ya Katonda eno. Abantu balogo. Mulaba wano abantu abategeka ebivvulu. Oli n'ategeka ekivvulu mu butuufu nga sizoni mwategekedde ekivvulu. Ze zimu ku sizoni ezisinga okubaamu omusana. Naye olunaku lwategese ekivvulwe n'akulaga nti munnange enkuba etonnya mu kivvulu kye. Enkuba etonnya mu kivvulu kye. Buli kimu ne kikyuka, buli kimu ne kyonooneka. Oba okitegera ekintu ekyo. Ebintu bya Katonda bino bintu bizibu nnyo. Abantu gye bali nga baliyo nga bamaliridde okugyawo essanyu lyammwe. Nga ye alabira ddala essanyu ly'olina ettono baaba wamuyitako nnyo. Kati imagine omukolo guno baagutegeka bulungi nnyo nga teri nkuba. Abako baba batuuse babagambe mu paakinge wano banonye mukazi waabwe nga balyoka batuula. Ekire ky'enkuba gye kyava teri yamanya. Omukyala agamba akyatonyera sekendi zeezi 1 2 3 4 5 omulundi gumu amataba ne gajjula ewaka ne gajjula buli kimu ne gakyonoona. Ne gonoona entebe, ne gonoona keeki y'abagole, ne gonoona decoration yenna, abako ne baddugala bonna ne muganda wange ennyumba nebanga eringanga etudde mu Kaleke Victoria oba mu kayanja ka Kabaka. Abo be bantu mwegendereza abantu. Kale ndowooza tusisinkana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbaagaliza Easter ennungi. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Subscribe nga tannaba kumanda ate otwegatako tusobola okuba tutambulira ddala wamu. Otherwise mubeere bulungi mweraba.